Olwaleero nga ziri ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu 2021 tusigaze ennaku enzijuvu nnya okulaba nga Uganda either eva ku muggalo oba ng'eyongezebwayo ennaku ez'enjawulo. Kino nno kirowoozebwa okuba nti Uganda yandiggibwa ku muggalo. Jjukira omuggalo guno ogw'ennaku 42 ze tumalako gwalangirirwa ng'ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini ne batuwa ennaku 42 nga tuli waka. Naye ng'okulangirirwa 42 zino waliwo ezasooka okulangirirwa emabega omwezi ogw'omukaaga nga gutandika. Twali twakatambulako ennaku 14 zokka, omukulembeze n'akomawo n'addamu n'ayongerako ennaku endala ku 42 n'agatta bugassi 42 okuva nga 18 lwe yalangirira, nga kitegeeza nti zirina okuggwako ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omusanvu. Bannayuganda bajjumbidde bazitambudde era we bali bagenda kuzikuba oluku mu mutwe mu kusoomoozebwa okw'enjawulo mu kunyigirizibwa kwe bayiseemu ewatali kukola, ewatali kufuna kyakulya nga bawammanta kiwammante, emirimu gyonna gyayimirizibwa. Kati nno bino omukulembeze abadde n'ekirowoozo eky'okwongera ennaku endala 28 ayongere okusiba ennaku endala 28 ku zino 42 nga zaakaggwako mu kwogera kwe. Naye abalowooleza eggwanga lino olw'okuba si muntu omu si babiri n'afuna okuwabulwa okuva eri munne bwe bazirwanako, era ng'ono yali dokita we ebbanga lyonna babeera mu nsiko, ng'era naye munnabyabufuzi alwaniridde entebe eno okumala ebisanja ebijjudde ebina ng'ayagala okukulemberako eggwanga lino wewaawo nga kyamulema okutuukiriza. Dokita Kanokiza Besigye mu nsisinkano gye babaddemu amuwabudde n'amugamba nti singa ogezaako okwongerayo eggwanga lino ennaku endala ez'omuggalo ate oyinza okuba nga olugulidde ku ppata abantu bagumiikiriza 2 ne bazimalako mu kusoomoozebwa okw'enjawulo ewatabadde kukola emirimu gyabwe ogiggadde, emirimu gifudde. Era n'amugamba ky'oba okola okuddamu okwogerakwo vaayo olangirire nti eggwanga nditadde, abantu badde ku mirimu gyabwe, buli omu addemu okunoonya ekyokulya nga bwe bakinoonyanga luli. Kijja kuyambako abantu okusobola okwekuuma singa banaaba bagoberera SOPs. N'amugamba kyalina okukola okuteekamu amaanyi ennyo kugemesa abantu. Bwe banaaba nga bakugemye n'ogattako okugoberera ebiragiro eby'abasawo kijja kuyamba abantu okwetangira embeera eno okusinga lunogamba nti eggwanga ate olizzaayo mu muggalo ogw'ennaku endala 28 kweza 28 bw'ogattako 12 ze twali tutambudde ku guli z'ennaku 40 kati gattako 42 ze tumaze z'ennaku kiba 82. N'amubuuza olowooza eggwanga liba liri ku ki? Kyenkana myezi 3 abantu tebakola, tebaalye, abaana tebaddeyo kusoma, banaabaweereza ki singa banaaba bazzeeyo? Ono nno simanyi, kansubire nti amagezi agamuweereddwa anaagatwala aleme kubireka bulesaawo kubanga mukulu munne yamuwabudde mu ekyo. Kye tusuubira nti osanga bw'anaakiteeka mu nkola kinaayamba abantu kubanga amuwabudde n'amugamba nti singa ogezaako okuddamu okuggalawo abantu bayinza okuva mu mayumba ne beekalakaasa, ekitaakubeerere kyangu kusitoopinga. Kijja kuba nawe kikwonoonera embeera. Tolowooza nti nno bo basibidde waka nga tebakola, tolowooza nti basanyufu. Weewaawo obulwadde bwe buli kituufu, naye ate bate bakole. Oteekewo enkola ey'okubagema, bwe bamala okwegemesa bagoberere ebyo ebiragiro ebibaweebwa abasawo ab'ebyobulamu. Kijja kuyambako abantu abo okulaba nga ate basobola okuyita mu mbeera ey'ekirwadde kino nga balamu nga bw'obaagala. Atusaba omukuba amagezi agamuweereddwa omukulu munne gateekebwe mu nkola. Waba olaba nga omuntu atali mbuyinza asobola okulowooleza eggwanga ate n'olaba nti kigasa, kyokka nga atali mbuyinza tasoose kulowooza ku kintu ekyo, awo simanyi eggwanga gye liba liraga kubanga ono wasoboledde okulaba mbeera abantu gye balimu nga si yakulembera eggwanga, kyokka nga yatukulembera tafaayo kumanya abantu bakulembera bali ku ki, babaddewo batya okumalako ennaku 42 bwe mbongera endala kinaaba kitya. Bibino ebigezo bifulumya abaana ba P7 ebyabwe byakomawo. Siniya 4 ku Lwokutaano bifuluma. Abaana tebaddeyo kusoma, ye banaaba bakuddayo abazadde ssente balina kuzijjawo batakyakola. Kitegeeza nti awo ebyenjigiriza biba bigenze kugootaana, abaana baba bagenda kaddiira mu maka n'abazadde bennyini okulya emmere ebeekubya mpya abasinga bafudde, tubalabyeko emirambo egigudde nga gigwa mu muggalo guno. Ate kati bwatongera ennaku 28 simanyi. N'olwekyo twesabire
omusajja ono abe nga awuliriza bulungi mukulu munne byamugambye mu nsisinkano gye babaddemu olwaleero ababiri, abe nga ebimugambiddwa bikutte era n'abitwala. Ekyo kijja kuyambako bannayuganda okuddamu okwenoonyeza ekikumi nga bwe bakinoonyanga obwedda. Bino nno bwe bijjidde nga bannayuganda okuva ekirwadde kino bwe kyayingira Uganda baakalwaza abalwadde abawera ddala 9,1249. Abaakayambibwa ne badda engulu bali 7,15,779. Abo abaluguzemu obulamu oba abafudde bawera ddala 22,557. Eyo Uganda yokka. Bwe kigenda mu nsi yonna yonna okutwaliza wamu okuva gye kyatandikira paka n'olwaleero abaakalooza ku bukambwe bw'obulwadde buno bali obukadde 194. Abaakafa ne babeera obukadde 4,4,16 bwe baakafa mu nsi yonna yonna okuva ekirwadde kino kyatalangirirwa nti kigguse. Kakati awo kitegeeza nti bannayuganda tulina okwebeereramu. Bwewaawo nti abafudde tubulaba nti bangi, naye ate singa tunaagayala tujja kufa nnyo. Kyokka ate nga tunabiteeka mu nkola ebiragiro eby'abasawo kisobola okutuyambako. Ne tubakubiriza okusigala nga munaaba mu ngalo zammwe, nga mwambala masiki zammwe n'okwewa amabanga. Kisobozese okuddamu ate abantu okukola nga bwe bakolanga obwedda baddemu banoonye ku ssente. Oba olaba nga embeera eno esaanaawo ate abantu babadde bali bubi, bbanga lye bamaze mu mayumba libayisiza bubi nnyo. Nga n'olwaleero tulabyeko abadde basazeewo okudduukirira abantu bano okubafunira ku kyokulya, nga bano bannakibiina kya NUP kubeera bo beewaayo okudduukirira abantu bafune kamere bave mu mbeera ey'obulumi gye balimu. Waliwo bangi batasobola keetuusaako, naye waliwo Bobi Yanga ono nga awangalira mu bitundu by'e Kasokoso tumumanyi, yayiwayo nnyo omubiri mu biseera bya kampeyini era struggle gibadde mu bbanga lyonna lwakuba nti bebamu ku be baakwatira e Kalangala ne bamusiba emyezi okumala 6 mu kkomera nga teyeetaaya. Naye olwaleero abadde akulembeddemu ttiimu ya NUP ne basalawo nti bafune kamere badduukirire abantu beeyo e Kasokoso abatasobola bambi abali mu mayumba. Naye era nga bw'omanyi poliisi ya kuno temusobozeseza kumalako na lugendo lwe. Akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi ng'ono akubiddwa namuko ensambagere. Kitegeeza nti olwaleero okugaba emmere oba okoze musango gw'amaanyi. Kyokka nga gavumenti yo teyasobola kuvaayo kukikola. Era ababaze bakisaavuddeyo kikola ebataddeko emisango eminene. Kakati abantu abatasobola kwetuusaako kyakulya bagenda kukola batya? Nga tebakyakola, bali waka batudde, tebalina mmere gye baliisa baana. Omuzira kisango ono avuddeyo abadduukirire n'akamere. Poliisi emuyisizaamu ensambagere, bamuyisiza bubi nnyo, yogayuga ku poliisi gye bamututte. Kati kiraga nti singa banaata emirimu gy'abantu ne baddamu ne beekolera, osanga ate abaana baabwe banaafuna ke balya ne balema okulomba ne baleka okusabirizanga. Katusabe embeera eno eggweewo mu ggwanga, emirimu giddemu gitojjere buto. Ate osanga abantu kinaabayambako munnaye okulekerawo okukendeeza okufa kubanga twatunuulira ekya covid tebakyamufa nnyo. Naye ate kati ekigendo ekisinga okutta abantu ensangi zino y'enjala. Ekyo muze mukiraba lunye ng'abantu bafa enjala mu bungi. Tusabe n'enjala naye ekendeere baleme kuddamu kufa njala ngeri eyo, babe nga bataliiko baabwe. Kale munnaye ebyo ebikwata ku muggalo twesabire ng'ennaku z'omwezi 31 omukulembeze alina okuvaayo n'atangaaza eggwanga ku ki ekiddako, oba alyongerayo oba alikendeeza ne baddamu ne bakola kye tulinze ffe.